Mbeera ki eno? Abantu bagwiramu ddala ak'obuntu. Gye nkoma okuba omwangu, gye nkoma okujoogebwa. Gye nkoma okuba omwangu, gye nkoma okulinnyibwako. Nedda. Kakati buli omu agenda kujooga nze. Naye nga lwaki? Nga lwaki ddala? Nedda. Nina okusalawo. Nina okuba omumalirivu. Sigenda kukkiriza buli omu kummanyinga. I've really had enough. Ekimala kimala. Nkooye amaziga. Nkooye. Hello. Hey, Martha. Oli otya Martha? Ndi bulungi, oli otya? Kati lwaki bulijjo tokwata masimu gange? Anti kati nkutte. Ogamba ki? Tusobola okusinkana ne twogeramu. Nedda, tekijja soboka. Martha, siri ku ebyo. This time I meant business. Business? Okay, ludda wa? Nosobola okujja wano ku ofiisi yange oba nze okujja eyo gy'oli. Martha? Nedda, kankusanga awo. Okay. Nkugambye ekyo tekijja kusoboka leero. Okuggyako ng'oŋŋambye nti naawe ogenda kunkolera ebyange bye nnina okwekolera. Anti gwe ataŋŋamba wawe oyagala nkuyambeko. Gwe baako ky'oŋŋamba. Olaba oba si kikuyambeko nange. Gwe olabika tomanyi na ki kyempitamu. Essaawa eno ndi mu kwegayirira mukazi ali mu kunneekyangirako. Kyokka ate still naawe onteeka mu programu zo. Gwe nze nkugambye nti nkoleraayo kino kyokka. Nkoleraayo kino kimu. Okay. Nja kujjayo naye si kati.
mpambu essaawa nga 4. Okay. Martha obwedda wooli? Nedda nakajja. Okay. So ndowooza tugende mu office gye tuba twogera. No, Brian. We talk from here. Okay, Martha. Jordan yansabye njogeremuuko naawe. Nangamba nti ye ati okutuukirira. And the fact is that nange mbadde nkyabulidde obudde. But good enough for Masinojja. Yangambye nti byonna ebyatuukawo. Brian, that is not business. You called me here so that we can talk about business. Kati biki byolimu ebyo? Martha, ate leka kuteekawo mbeera. Tonkaluubiriza nnyo bw'otyo. N'ebino bye nkugamba birimu amakulu. Mpulirizaako. Ensonga ezange ne Jordan tezina we zikwatirako Brian. So nkusaba tomala budde bwo kubyogerako. Don't bother yourself. Kale, ate ensonga zange naawe zo. Is that the reason you called me here? Martha, n'ebya bizinesi mbirina tugenda byogerako. Nandibadde ndowooza nti wantukite straight ku business. Nova mu bitagasa. Naye oli mukambwe nnyo ekikifuse. Olimba naawe. Eryo eddoboozi lya loodi eryo. Oyo Roda gw'ayogera naye. Nze nagambye. Kale madamu Martha yamusembeza. Imagine ne Brian mukwano gwa Uncle Jordan. Kana ate kukanyumidde. Nze nabadde mmanyi ogenda kubeerawo bawuliriza. Leka naawe nga mbeerawo nti yabadde tasobola nabyogera nga waliwo. Kikyo kinabadde nnyina okukola ekyokutaapinga ku ssimu ye kuba kati olaba buno busobola n'okukozesebwa ng'obukakafu eri madamu Martha. Kituufu. Naye kati gwe bw'owulidde eddoboozi eryo owulidde eddala nga lya Roda. Oyo Roda nze mumanyi bulungi. Eryo ddoboozi lye. Ekitegeeza ekintu kino bakiri mu babiri. Era bwe kiri. Gwe weebuuzeemu batandika ddi okwogera ku ssimu ababiri. Ne kati ye Brian aba abalaka ki? Kuba sirabawo nsonga lwaki yandibadde ava ku sayidi ya mukwano gwe Jordan nadda ku sayidi ya Roda. Abalaka ki? Kizibu kuteebereza. Naye ndowooza tweyongere okubigoberera tugenda kumanya amazima. Brian, sigenda kusobola. Nze sigenda kukola naawe. Funa abakozi abalala. Nze sigenda kukola mu bbaala. Martha, ani akugambye nti gye tugenda mu bbaala? Eri si bbaala. Just no gye tugenda ekifo kya njawulo. It is a recreation center. Just in China, other sectors. Naye nga sekita y'ebbaala kweri. Kweri. But gwe tugenda kubanga okola mu bbaala. Nsobola okuwa other department gy'okwasaganya. Eyaki? Accommodation oba ey'okufumba. Brian, lwaki tokiraba nti kyokaka tekisoboka? Brian, manyi plan zo zonna. Oyagala obeere mukama wange. Onteeke mu ngalo zo. Onfunze. Mbeere nga sirina gye nsobola kugenda. Osobola okutuukiriza ebigendererwa byo. Naye neewuunyisa. Bwe kiba kyakulema ku bbanga lyonna lye nkoledde ku ofiisi wano.
Lwaki olowooza nti kigenda kusoboka ng'ontutte eri? Martha, ekintu kino kikutte bwona. Mr. Bennett yangambye abakozi bange bwe ndaba nga basobola ngende nabo. Okyogedde bulungi nga basobola nze sisobola. Ye lwaki onneesibako? Kate wamugobye ate nga yabadde ayagala. Wuuyo tamanyi na kyaddizaako. Abali willing okukola obeegobyeko ate olemedde ku nze atayagala. Lwaki? Genda ne Melissa, genda ne Kato kuba bo bali willing okukola naawe. I'm not willing. Nze nina ebirala bye nsobola okukola. Era nsaba ngendeko mu ofiisi yange nzigyeko ezimu ku mpapula zange nga temunnasenguka. Kubanga jjo nazze wano nga toliiwo. Ate ofiisi yange nga wagiggalawo. Empapula zonna ziri wange, Martha. Ewuwo? Yes. Owa boda yasiibye azisomba. Mu bufunze bwe mba nzeetaga nina zisanga wuwo Okay, Brian. Bye. Tubireke. Martha, naye ku byonna bye nkoze ng'ofunamu kyakunneegobako. Tolowooza namu. Lwaki nsooka kulowooza ku ggwe atabadde nawo nga n'abaana ababaddewo sinnabalowoozaako? Martha, nga nkwesibyeko. Mazima ddala gwe mutima gwo tolinaamu kisa. Mpayo omukisa. Martha, tonjajingira ku ngulu. Martha, nze sifaayo oba olina omusajja oba olina abasajja. Nze nkwagala. Oyo Juda ntamanyi kyalina kyova olaba akuzannyisa. Wandibadde olowooza ku muntu atagenda kukusuulawo. Martha, obulamu bwange bugulamu ggwe. Weeteekeko mu bigere byange ng'omutima gwo gulemedde ku muntu omu. Wandibadde ompaayo omukisa n'omanya kiki kye nkulowooleza munda. Brian, si gwe asoose okunkwana. Era ne byonna by'oyogera si gwe asoose okubiŋŋamba. Era tolowooza nti birina engeri yonna gye biyinza okukyusaamu endowooza yange. Nze bwe nsalawo lumu. Singa nali wakwagala, singa nakikola dda. Wandibadde tomala budde bwo. Ky'oyagala tekigenda kusoboka. Tolowooza nti ndi desperate noonya mwami mupya. No. Bba wange bw'ataba Jordan, then siina musajja. Period. Kati golowooza nti Jordan agenda kujja mu kyalo gy'oli akunoonya ebyo. Gwe muli olowooza akyakwagala oba omanyi nti akyakulowoozaako? Bw'aba tandowoozaako nze nkyamulowoozaako. Bw'aba takyanjagala nze nkyamwagala. Bw'aba tasobola na kunnoonya gye ndi nze nja munoonyayo gye namuleka. Tokozesa bizibu byange kunkozesa nsobi, Brian. Tokirowooza nako. Tekijja kusoboka. Aunt Martha, ono Vanessa. Yes, Vanessa, nkutegedde. Simanyi oba oli luddawa anti. Naye tubadde tulina bye twagala owulire. Eki, era gwe naani? Tuli wano ne Musa. Tulina bye twagala owulire anti. Vanessa mukwano nga sirinaawo budde. Anti, oba ffe tujjaawo. Mbuuliraako biki? Wataaga okubiwulira bino. Bikulu nnyo. Kati mwe muliwa? Madamu Martha, tulagirire w'oli ffe tujje.
Mr. Jordan, mbadde nsaba twogeremuko katono. Kiki mbadde ndowooza mbadde ngamba twagambye ogenda kutandika kumanda okukola ate ki? Si bya mulimu ku mulundi guno. Nyina ensonga enkulu gye njagala twogereko. Kikulu nkooyeemuko kati. Mbadde nkyagala kusookako waka neerongoseeko ate ne sekretary yali badde akwasaganya yagenze mu liivu. Jordan, bino byetaagisa ggwe. Bikwata ku Lucas ne Martha. Babadde ki? No, tewali kye babadde. Naye just waliwo ensonga enkulu gye weetaaga okumanyaako gy'obadde tomanyiiko. Mr. Jordan, ekyandeeta wano naye nnyabe njagala okulaba obanga naawe obimanyiiko. Naye kyanneewuunyisizza okulaba nga tolina kyokimanyiiko ne nkuleka neme kumenya mutima. Nensalawo mpite mu makubo gange amalala. Naye ngenza okulanga n'amakubo ge mpitamu tegangasizza. Nensalawo nkikubuulireko omanye. Kiki ng'oyita wala sinna kutegeera ky'otegeeza tuukira ku nsonga. Jordan, omwana gw'olina awaka si wuwo. Lucas si gwe amuzaala, si gwe kitaawe. What? Martha yakutya buti. Namulinda akubuulira amazima. Naye tagoogera. Kati simanyi ddi wagenda funa ovu mu kugamba.